Nkwaniriza omulabi wange omulungi wa Soul TV mu programu yaffe ennimiro zaabo nga bulijjo lubeera lunaku lwa balaza ebeera ssaawa emu n'ekitundu Flavia Luyiga z'embeera nzize ensonga zibeera zikwatagana na bya bulimi obulunzi n'obuvubi kika kya nnyaanya ebala ensanyudde ndowooza naawe osobola okugyerabirako omwami Kakungulu Silas Andrew gwe tukyaliddeko mu bitundu eby'ejjinja ng'agenda kubeera ng'atuyitiramu mu kika kyaffe kino ekyennyanja eya Safa F1 oyinza okubeera ng'ogiraba ku katale naye ng'obadde tonnamanya nti zaabu agirimu mweyitirivu katutambule ng'agenda maaso n'okutubuulira okikola otya okusobola okulabika nga naawe product yo gy'ofulumya ebeera efaanaganako bweti n'osobola okulabika ng'ate ku katale oyaayaanirwa buyaayaanizi katutambule. Mwami Kakungulu nsanyusa okulabako ssebo. Nange okusanga maama. Weewaawo. Buuzaako ku mulabi waffe omulungi owa Soul TV. Abalabi baffe abalungi aba Soul Media bena tusanyusa obalaba nnyo ku nnimiro yaffe wano kuva Ejjinja ku Jinja Show Ground. Okay. Bitambula bitya ebyobulimi? Ebyobulimi wano mu Jinja Show oba okutwaliza awalala bonna mu Eastern Region ebyobulimi byaffe oba mu Uganda wonna bibadde tebitambudde bubi nnyo. Akati bwe tugenda okuba nga tutambula nga balimi balaba kiki kye tukola oba kiki ekivaamu mu bintu byaffe bye tugezaako kulaba nga tuteekateeka oba tuteekerateekera omulimi. Ebyobulimi obimazeemu bbanga ki? Ebyobulimi mbiruddemu kuba nazaalibwa mu famire y'abalimi so kati nkuze nga ntambulira mu famire ey'obulimi paka okutuusa kati ndi mu famire y'abalimi. Tosuubira bivaamu? Sisuubira bivaamu lwaki nti ebyobulimi byo bituyambye nnyo kuba okulabika nga tukulaakulana n'okulabika nga at least tubeera example ku bantu abalala nga batulabirako nti no singa mba ngenze mu bulimi nsobola okugyayo ABCD ofuna emmere waka ofuna ku kasente otunda ku nnyaanya otunda ku watermelon nobeera nga otambudde obulamu bubaawo osobola kudda tesirina mulimu ogenda mu nnimiro n'okola n'ogyayo akasente. Waliwo abagamba nti gino mirimu si gy'abaasoma. Emirimu gino abantu abasinga bwe batyo bakirowooza naffe twali tusoma ebyobulimi nga balowooza nti emirimu gino gyakubeera purely mu nnimiro naye emirimu gino ogenda ng'otambula nti oba otambudde mu nnimiro zaffe ogenda kuba nga osisinkana abantu abalala osomesa abantu abalala si kubeera mu lunaku nti ojja kubeera ng'okutte ki enkumbi ate n'oba ng'okutte enkumbi eno oba ng'olina ky'ojjayo okusinga okubeera mu center nga just olina ky'oli mu kukola naye ng'odda ku makubo okola ki osabiriza. Okay. Mbadde interested nnyo mu nnyaanya zo zensinkanye wano. Olima kika ki? Anti oba otunuulidde nga tulina ebika bingi eby'ennyaanya naye tugenze nga tutambula kusinziira ku katale ke tulina okusinziira ne season n'okusinziira embeera y'ennyaanya zaffe gikola ki gye zitambuliramu nti olwaleero wano tuyimiridde tulina ebika bingi nnyo ku katale naye kati nga wano tuyimiridde tulina ennyaanya ezisukkulumyeko ku bika ebirala byonna kati wano wetutunulidde tuli mu tutunulira ennyaanya yaffe gye tuyita Safa F1. Safa F1 ngiwulira nnyo ku katale. Ennyaanya ennyo ogiwulira nnyo ku katale lwaki nti erina ebirungi bingi nnyo omulimi byandiyagadde okutegeera. Bye biriwo ebyo? Nti ennyaanya eno yo abalimi abasinga batera nnyo okulima ennyaanya ziri ez'edda nti zitera nnyo okutawaanyizibwa obulwadde bwe batera nnyo okuyita kalogo oba muwotolwa nti osanga nti yalimye ennyaanya ze zonna ennimiro yonna n'ogisanga nga yonna ewotose eweddemu nakola complete loss naye kati oba ogenze mu zino ennyaanya ennungi oba ennongosezaamu ojja kusanga nti omulimi alimye ennyaanya aguze gulamu 10 n'azisimbuliza bulungi mu nnaku 65 n'osanga nga ali mufuna millions of money okuva mu kalimiro akatono ennyo. Okay. Ennyaanya zaffe zitandikira wano we tuli eno ina salebedi. Eno ina salebedi yaffe wano we tuyimiridde olunaku lwaleero naye ennyaanya yonna nga tonagenda mu nasalebedi tulina ebintu bye tulime okusooka okuba nga tutunuulira okumanya nti wadde njagala nasalebedi yange ebeera bweti naye nandisoose nentunuulira ki ebintu ebyo byonna omulimi yenna ali eyalimenti okuba nga kola ki abitunuulira. Kati ekisookera ddala olimi alimenti otegeera akatale ngenda kulima ennyaanya naye ngenda gitundawa nti akatale kayinza okubula akatale kayinza okubula oba ziyinza okutuukira mu kidibo ng'ennyaanya nnyingi nnyo ku katale nga batuwa 10 nga bakuwa 10 nusu 5 ne 10 nnyingi 10 n'oli n'ogenda mu n'ogamba jjako z'oyagala jjako zonna ennyaanya zokola ki zeweetaaga omulimi omuwonya buwonya ekizibu mu nnimiro ye. Naye kati oba otunuulidde ekyo n'otegeera akatale ekiddako nti otegeera nsigo ki yegenda okuba nga nkola ki nyuma mu nnimiro yange. Kati ngaffe wano twogedde ku Safa F1 nti oba omaze otegeera akatale we kali ngenda alima Safa F1 ekiddako site selection eya nasalebedi wawe ngenda okuteekateeka nasalebedi yange. Olina okuba nga nasalebedi olina ekifo kye walekawo. Nasalebedi mukulu moderator nti si yakubeera buli wamu
nti tojja gisanga ogiteeke mu nyumba, tojja gisanga ogiteeke mu bitooke, tojja gisanga ogiteeke mu miti. Naye tulina ebifo betulina okubanga tutunuulira okuteekamu ki nasale bedi yaffe. Nti oba otunuulidde nasale bedi yaffe eno ebifo byerimenta okubanga ebeeramu erimenta okubeera mu kifo nga kifuna omusana ogw'okumakya wakati oba mutuntu n'ogw'olweggulo. Kati nga kifo kyaffe kino wokiraba bwoti ekifo kirina okuba nga kiri kiriya tekiri mu muti, tekiri mu bitooke oba tekiri mu shade generally. Nti kyova olaba nasale bedi yaffe eri wano. Omusana tegugikosa. Omusana tegujja gikosa nga tujja okulaba nga tuyitamu mpola. Kuba ndaba buto enkuba ebeera esobola okubukosa tujja kuba nga tulaba lwaki nasale bedi yaffe nefaanana bweti era nga tegenda kubanga ekosebwa. Then ekyokubiri kyolimenta okubanga otunuulira mu nasale bedi yaffe ettaka lino lirimenta okubanga liri tulina kyetugamba nti ettaka lyaffe lirimenta okubanga liri fine nnyo. Ettaka lyaffe lyadda oba oliraba abamu bayita nti erya black, naye erya black ino kitegeeza nti ettaka lyaffe lirinayo ebigimusa ebimala ng'oteekateeka ki nasale bedi yaffe. Kati oba omaze okutegeera ekyo olimenta otegeera nasale bedi yange singa mba amaze okugula ensigo mbadde ngiteekawo ssaawa mmeka. Mwami Kakungulu, bw'obeera ogenda simba nasale bedi ng'olina ettaka erimyufu obyesonyiwa? Ettaka erimyufu oyinza obutabyesonyiwa naye olimenta okubanga oteekamu ekigimusa ekimu. Katugeze kalimbwe w'enkoko obanga ogenda ateekateeka enasale bedi naye nga olaba omukulu moderator nti oba otunuulidde nasale bedi yaffe nga wano bweti n'olaba ne side zeri ettaka emyufu lyogerako lyeri naye osobola okubanga ettaka eryo likyusa ofuna kalimbwe. Kalimbwe oba omufunye olunaku lwogenda omuteekamu siro oteekamu n'ensigo oba omuteekamu n'obanga omixinga ettaka lyaffe lino nekitukola kitwandiise decomposition nebeera nga livunda bulungi nnyo. Kati netufuna kakala kaffe akakablaka ne kablaka nga mwekali n'ekigimusa kino nga mwekiri oba nutrients zino ezandibadde zettaagisibwa mu ttaka nga zonna mweziri mu nasale bedi yaffe novaayo n'ofuna akataka kaffe kafaanana bwe kati. Kati mu nasale bedi eno tusimba ki? Kati nasale bedi yaffe eno nga gye tuli mu kwogerako nti olwayo tuli mu teekateeka omulimi agenda okulima ennyanya yaffe eya Safa F1 ng'omulimi ono ekigendererwa kye kyakubanga ahitinga akatale obanga afunamu alima ennyaanya netuukira ku katale n'abanga agifunamu bulungi nnyo naye n'ava mu bwavu n'alema okukaaba. Kati olwaleero no enasale bedi gye tuli mu osooka kukuba kaswa si kaswa kano naye lwaki tugirwezingako okuva wansi nti singa enkuba eba ettonye olaba emikutu gino bagiyisa amazzi gano negaba nga tegayingiridde eki nga tegalegama wano nga tegalegama mu nasale bedi nti gabagalagami mu nasale bedi obanga gatudde mu nasale bedi yaffe eno ojja kwensaga nga ensigo zivunda obanga tezivaayo ki bulungi nga wetusuubira. Kyova olaba nti ensigo zaffe zino zonna almost 99% oba 100% zakola ki zavaayo bulungi nnyo. Mwami Kakungulu, waliwo kyentera okulaba mu nasale beds ezimu nga bateeka mu buveera abamu mu bupapula wano ndaba mwasimba direct. Lwaki mwakikola direct? Nti olumu singa oteekateeka nasale bedi yo mu kaveera ekiseera kijja tuuka nasale bedi eno oba ensigo eno kigimusa kiggweyo mu ttaka okisange nti netandise okudamping off oba ng'ewotoka egwa wansi solomike nga okola ki kola losi. Naye obanga ogitadde wano bwoti ensigo eno ejja kubanga emirandira gino egya wansi gijja sigala nga gitambula ginoonya ki emmere okuva wansi. Olwo nsimbye ntya? Kati nasale bedi yaffe eno tulina abalimi mirundi ebiri okusingira ddala eyo abalimi abasooka. Katugenda ng'ekintu tukola ki tukikyusa tugenda tukikyusa mpola mpola nti kati olwaleero singa mba nyimiridde wano bwenti n'enkuba okuva kweno layini okudda wano osanga wano ziri waliwo nga inchi ezigwamu wano nti bwe mba nga nsimbye wano layini zange bweziri kijja kunnyanguwirako okukola management yaki nasale bedi. Assume nti no muzeemu omuddo kijja kunnyanguwira okutambula nga nkola ntya zijjamu omuddo obolaba nga tugiteekateeka mu lanes zino bweziti. Then tulina bano abalimi abasiga obusizi ensigo zaabwe zino ensigo ojja kwesanga nti eno emeredde wano eno eri wano kijja kukalubiriza nnyo okutandika okubanga ojjamu ensigo ng'oziteekateeka okubanga zigenda mu main garden wali. Kati kyova olaba nti wetuba tuzitesitese mu lanes bweziti ojja tegeera nti leero ngenda kuula eno nsimbulize oluddako simbulize eno ogende ng'otambula bwotyo. Then ne wano kyenjogeddeko nti management kyanguwa nnyo kubanga okikola. Ensigo zaffe zino bw'oba ozisimba oyina obudde bw'olina ozisimbira oba? Mu nasale bedi yaffe oba ensigo zonna kikulu nnyo kubanga otunuulira nnyo obudde nti ensigo yonna bwe tuba nga tuli mu kusoma obanga olaba embeera ensigo gy'erimenta okubanga
emeramu obanga efulumiramu mu ttaka tulina embeera ya mirundi nga 3 nti tulina embeera nti ensigo eno yeetaaga omusana ekiro tegukola ki tegubeerayo so tulimenta okubanga tugiteekateeka tugisiga ku ssaawa z'okumakya then ekyokubiri ensigo yaffe eno yeetaaga amazzi oba kyetwandiyise moisture mu ttaka muno ti ssaawa zino oba otunuulidde ettaka lyaffe lino lirina moisture then ekyokusatu tulina kyetwogerako nti empewo oba oxygen yo mu ttaka natural ekola ki ebeeramu so nasale bedi yaffe eno okubanga nnungi nnyo twandibadde tugiteekateeka ssaawa za kumakya. Emalawo bbanga ki okugenda mu nnimiro nasale bedi yaffe eno kisinziira ku kika ky'ennyaanya ky'obanga osimbye oba kisinziira ku kiki ky'otadde mu nasale bedi kati n'embeera y'obudde kati tulina embeera y'enkuba n'embeera y'omusana singa oba olwaleero osimbye mu mbeera y'omusana nasale bedi yaffe eno ejja kubanga etambula ki mpolampola olw'ekuka stress kaki k'omusana naye kati nga wano ssaawa zino mwene embeera nti tuli mufuna ku nkuba ojja kusanga nti nasale bedi yaffe eno emaze weeks 3 nebeera eri ready okubanga ogenda ki mu main garden. Nga tugenda mwami Kakungulu awo nzijayo kamukamu oba just nkuula lumu wano tujjayo kamukamu nti lwaki nti neri mu nnimiro gye tujja okubanga tuteekateeka obanga tugenda okubanga tuziteeka tujja kubanga tusimba akasigo kamukamu kati n'ekintu ekirala nga titunava wano ku nasale bedi tulina obuzibu bumu abalimi abasinga abalimi abasinga mu biseera by'omusana batera nnyo okwagala okubanga bateeka amazzi kuki ku nasale bedi zaabwe abasinga bamanyi okufikirira abasinga bamanyi okozesa ebidomola nti ajja n'akwata bw'ati nabeera ng'akola ki ateeka ku nasale kino kiba kikyamu nnyo solimenti kikola bw'otyo tukubiriza nnyo abalimi nti oba oli eyo ofuna wotalinkani yaffe eno wotalinkani yaffe eno nga wogiraba bw'oti n'oteekako olaba bulungi nti obusigo bwaffe buno tebuli mufuna ki buzibu bwonna bw'okozesa kiri ki ekibaawo bw'okozesa kiri katugezeeko nga wano wadde kijja kubanga kyonoonamu kwenyi tetwonoona jasi kati okiraba singa oba okikozesa ennyanya zaffe assume nti zino zibeera nsigo ziba zigenda kukkirira ddala wansi zireme kukola ki zireme kubanga zivaayo bulungi nnyo oba olaba tukubiriza omulimi n'abeera ng'akozesa ki otalinkani wano bulungi nnyo tebukosa wadde kati n'ekirala mu nasale bedi yaffe eno tera nnyo okuyisaamu ku kaddagala nti tulina obulwadde obutera nnyo okutawanya nasale bedi zaffe kati ngaffe tulina akadagala kaffe kano ke tuyita wina 72 WP akadagala kaffe kano kalina ebirungo bibiri kalina ekirungo kya mankozebu ne matarakizibu nti mankozebu ayamba okuba awonya deni oli n'ajjanjaba nti obanga okayisizaamu kayamba okukwata obulwadde n'ebirala nedda obanga omikisinga bulungi mu mazzi gaffe okusinziira ku recommendation gye tuba tukuwadde then nobaana nga oteekako enasale bedi yaffe eno neekula nga terina bulwadde bulala nga tugenda okuba nga tulaba mu main garden eri. Mwami Kakungulu otukoze bulungi mbadde nsaba tugende tulabe ku nnyaanya nga tugenda otambula tugende bwali tulabe nti nasale bedi eno we mba ngiteeseteese bulungi nekyengenda okuba nga nzijja mu nnimiro yange eri nakyo kibeera kirungi nnyo. Kale ssebo tuyite wano mulimu gw'amaanyi gwe mukola ennimiro zino tugezaako okuziteekateeka nti singa omulimi yenna aba avuddeyo najja n'azirabako ye naye asobola okuba nga ayiga n'agenda naye n'akikozesa ti oba okirabye wano kituli mu kukola eno galinga maka nti eri oyinza ogiraba ng'amaka go then nobeera n'ennimiro wano ne tuba nga tukola ki ofunamu naawe kyoli mu kukola kati ennimiro yaffe wano we tutuuse. Mwami Kakungulu tulize wano mu main garden yaffe tugiteekateeka tutya nga tunaasimba kati nga we tuvudde eri mu nasale bedi yaffe nga we tugenze nga tulaba nasale bedi yaffe tugiteekateeka tutya naye no main garden era naye tulimenta okuba nga tukola kitya tugiteekateeka bulungi okulabika nga tufuna ebivaamu ebirabika nga wano otuyimiridde olwaleero kati nga tuteekateeka ennimiro yaffe eno ekisookera ddala ng'oli muteeka nasale bedi yaffe n'ogenda nga nene ennimiro okola otya ogiteekateeka kati ngaffe abalimi baffe bano bebatera nnyo okuyita nti balimi ba bulijjo oba omulimi wa wansi alina enkola gy'alimenta okuba nga akola atya akolamu kati katugeze tulina bano abalimi agamba nze nnawooko akasente kange netubeera nono omulimi agamba sirina kasente kange ngenda kuba nga nkozesa bino ebijimusa byaffe ebya bulijjo katugeze kalimbe w'enkoko oli ava mu kiraalo ky'ente oba kalimbe ena oba
n'obuso obwa bulijjo nti bo obuteekamu nga tonaba kukola ki kuleeta wano nnimiro yaffe eno eri watugambye zimalayo weeks 3 weeks 3 then tuvaine ne tudde eno kusinziira ku mbeera y'obudde ennimiro mbangi teeseteese ddi mwezi weeks 3 kati mwezi weeks 3 ne wano ng'okyaplaninga osobola okuba nga ofuna kalimba oli omujja eri gyonna gy'omujje mu sosi yonna n'obuleeta nga omuteekamu n'oddamu n'okola second plowing oba n'oddamu n'oba nga omutabula bulungi nnyo muli n'ettaka lyaffe n'olabika nga abeeramu nga yenna yavunze bulungi nnyo funa nakuvundira oyo yenna nga mulungi nnyo atasobola kukya kirime kyaffe kyonna kati oba omaliriza ekyo tulina ne bana abalimi bamilungi omuli ayinza ogamba nnyinza ofunayo akajimusa kano akazungu naawe osobola okuba nga ofuna akajimusa akazungu okusinziira kuba nga akasente kokola ki koolinawo. Tumaze teekateeka ennimiro tuzze tusimbye ennyaanya yaffe etandika ddi okukwata? Ennyaanya yaffe oba nga kati omulimi yenna alimenta okuba nga atunuulira ssaawa mmeka gy'enja okuba nga nkola ki nsimba ennyaanya yange kuba tulina omulimi ajja gamba genda gisimbuliza ku ssaawa 8 ekijja kuba tukola ki tekikola kati omulimi alimenta okutegeera ssaawa kiza enimenta okuba nga nkola ntya simbulizaako ennyaanya yange omulimi yenna yandibadde kino akikola ssaawa z'olweggulo nti lwaki nti zino essaawa 12 otandise maybe otandise ku ssaawa nga 10 tugenda okukya ku makya ng'ennyaanya yaffe netandise okukola ki okukwata awo yajja kuba nga tekutawanya nnyo ate ennyaanya yange yafudde njeetaaga okuddamu okola gap filling ekyo kyonna olina kuba nga okolezeyo ki maze okikontrolinga. Abasinga batugamba ku makya ate gwe mpulira okikyusiza ogamba kawungezi bwe kirina okuba kweno ennyaanya. Abalimi banjawulo omulimi alimenta otegeera nursery bed tukikola ssaawa meka n'okusimbuliza tukikola ssaawa meka ebintu ebyo bitawanya nnyo omulimi nti oba nga ennyaanya nezisimbuliza olweggulo tulina ekintu kyetera okugamba nti ejja kuba nga tefa oba kino kitwandiyise nti no omusana gujja kuba gujookyerera nnyo olabike nga eyonna efudde okole ki kalosi jjukira buli kasigo kama atalinga mu zino ennyaanya zaffe eza hybrid so limenta okikola olweggulo okwewala okufa. Kati nteekamu kamu ennyaanya yaffe eno nga wogiraba wano bwoti omulimi alimenta otegeera spacing y'ennyaanya nti ennyaanya eno giraba yonna mpanvu bulungi nnyo ekola amatabi nga mangi nnyo kati omulimi alimenta okuba nga ategeera nnyaanya eno ngenda kozesa nsigo mmeka kati nga wano wokalaba wano bwoti eno eri ennyaanya kikolo kimu kyokka twateekamu akasigo kamu kokka ng'ebala nnyo nnyaanya okuva ku kikolo wano kudda ku kikolo kino ekyokubiri zibeera fuuti 2 n'okuva ku lenyo okudda ku lenyo zibeera fuuti 2 tubeera nga tuteekamu ensigo emu eva olaba nti ennyaanya zaffe zino zivaayo kati ennyaanya zaffe zino tuba tumaze okuzisimbuliza tulina eddagala tutera okukozesa nga owa kamera agenda okuba alaga abalimi baffe tulina eddagala tuyita Winner 72 WP eddagala eyo lituyamba nnyo buno obulwadde bwaffe abalimi batera nnyo okulaba ennyaanya zaabwe nga zitandise okukola yellowing mu makoola oba kyetwandise alebright mu nnyaanya zaabwe ne red bright nti ako kadagala ketutera nnyo okukola ki okukozesa okwegala obwo obulwadde afuirako bufuyizi atabulanga we tugenda mu recommendinga nti kozesa ebijiiko bwe biti mu 20 liters oteekeko. Njagala kutuuka ku kinyusi kwanda bakadde kadduka ebaze etyaiti olwedde nga wetugezezzaako nti ekintu kyonna niwabeera mwana muto nga okuva mu buto mulabiridde bulungi kyonna kisobola okuwa tulina amadagala gaffe amalungi naye kisookera ddala lwaki tufuna kino kika kya nnyaanya gye twogeddeko gye tuyita Safa F1 ennyaanya yo n'amadagala gano amalungi tuli mu kwogera ku ddagala tuli kuyita Winner 72 WP likuyamba nnyo okwegala ki obulwadde obwo oba ovudde ku ekyo tulina akajimusa kaffe ke tuyita mazaawo fruit and flower kayamba nnyo ekimuli nekibanga kyonna kijja nti omuntu yenna obanga omuliisizza bulungi wadde mu bulamu bwaffe obw'abantu tinobanga olya bulungi nawe ojja kula nga olina amaanyi ogeze onyirira kyova olaba n'ennyaanya zaffe zino tugiwa ekyokulya kino kyetuyita mazaawo fruit and flower nogirabanga enyirira bwoti etandika ddi okuteekako ennyaanya yaffe eno mukulu moderate nga wogiraba nnyo bwoti ennyaanya eno ekirungi ekigiriko etuuka mangu nnyo nti emala ennaku 65 kubanga otandise ogikungula si kuteekako mu weeks 3 ng'emaze okuva mu nursery bed weeks 3 ezisooka ekimuli ekisooka kiba kitandise okujja ate ekirungi ekirala ekigiriko nti oginogera ebbanga gwanvu nnyo katugeze leero ogyeko zino oluddako ogenda kubanga ojjako zino ogirabe ng'ekyakola olaba ne wano waggulu ekyatambula naye ekimuli kikyaliko so kigifuula okubeera nti yanjawulo nnyo
okusukkako ku nnyaanya ki endala zonna. Then n'ekirala ennyaanya ebala nnyo nti singa obala zonna clusters zino jasanga cluster eriko ennyaanya nga 8 kati right now buli nnyaanya eri mu nusu 5. Mwami Kakungulu gonzaamu omulimi wange w'e Masaka ayinza obutakitegeera cluster kyeki. Kati katugeze ntino kano akatabi kano aliko ennyaanya tulina 1 2 3 4 5 kati buli nnyaanya ya 5 zino 2500 just kantu kamu kokka. Kati ennyaanya zonna wano kikolo kimu kijja kuba kikuba sente meka. Kati ng'omulimi adda agamba okulima tekulimu sente. Tujja sigala nga tuli baavu naye nga oba wekutte ku nnyaanya limu kuyita Safa F1 kuva mu nawe osobola okukola kino ngaffe wano tuli mu kikola kuba eno yonna Uganda. Ebalira bbanga ki azin okulwawo ng'ekyabala otugambye enebera ekyabala ng'eri onoga eri wansi onoga naye nga ekyatambula ennyaanya ojja gisanga nti ojja ginogera emyezi 2 ku 2 kitundu ng'ekyatambula nti erwawo ate webanga eruddewo niwe banga okungudde ennyaanya eno kirungi ekigiriko ennyaanya osobola ogiteekera weeks 3 oba nnaku 24 nga tezinafuna buzibu bwonna. Bwena erina ekikuta ekigumu erina amazzi mangi terwalalwala terina bino bulwadde bwa wiruti nti ojja gisanga nti ennimiro ekubiddwa ka wiruti konna tebirina esiga eri resistant oba eri tolerant actually nti egumira embeera y'obudde ne ku ttaka lyonna esobola okuba ng'ekola ki ebeerako bulungi nnyo. Bwe mba ngenda okusimba kino ndabye nga kikulu nnyo buno bwe nkutteko n'ebikondo mbuteekamu ddi? Kati buno bwekutteko oba kino kyetwandiise kati engeri tuli mugezaako okulabika nga abalimi baffe ababulijjo tugezaako okubanga tubajjayo kino kyetwandiise oba staking method oba okubanga tuwanirira ennyaanya zaffe nga ziri kuki ku miti okusinga okubanga ziri wansi. Kino kiteekamu olumala okusimbuliza ennyaanya yaffe eno oluvannyuma lwa wiiki ng'emu olimenda okubanga otandika okusimba emiti gyaffe gino. Bukulu ki obuli mu kusimba nga nkusibula? Woba oli musiba ennyaanya zaffe zino nti ojja gisanga nti management oba endabirira y'ennimiro yaffe eno ejja kubeera nga nnyangu nnyo. Katugeze nti oli mu kuyitamu oli mu kuggyako amatabi amalala amangi nnyo kikwanguwira okukola ki okuyita. Then okungula olaba okuva eri okutuukira ddala eri kyangu nnyo okuyitamu ng'okola ki okungula nga tolinnye ku nnyaanya ndala so ziba zitambula bulungi nnyo. Okubika ennyaanya zino kikulu. Okubika ennyaanya zaffe zino kikulu nnyo nti ziba tezikwatagana na ttaka wansi ekizifuula nti okungula ennyaanya erabika obulungi ennyo ekiinkurizinga quality yaki ya product yaffe. Waliwo ayinza okugamba ninga alaba greenhousing erina kukulira mu mbeera bwetyo oba mwe just mwayagala kikola bwe muti omusana greenhouse naye embeera gye twalinga gye tubaddemu emabegakaawo omusana gubadde mungi nnyo twagala tugezeeko okubanga tukontrolinga embeera y'obudde kitwandiise oba control method naye nga mukyerereza esobola okulirawo ebeerawo bulungi nnyo nga terina buzibu bwonna. Otukoze bulungi. Ennyaanya yaffe ekisembayo ku nnyaanya yaffe nti buli wamu esobola okuba nga egendawo oba n'omulimi waffe ali wonna atulaba wano ku salt media asobola okuba nga gisanga buli mu kitundu kyalimu. Ogwange nga Flavia Luyiga ngukola nenkunoonyeza abakugu ne basobola okubeera nga babaako ate kye bakwongerako gwe munnanga awo wennyini w'otuula mu ddiiro lyo mu ofiisi yo oba ng'otambula w'olabira Sol TV yo. Mwami Kakungulu Andrew Silas ndowooza omuwulidde bulungi atunnyonnyodde ku kika kino ekyennyanja kyenyigiremu osobola okulabika nga tebakuleka mu kuzuula zaabu ali mu kuzirima. Flavia Luyiga ge mannya gange wamala Joshua abaddeko kamera bankomire mukama mwera.